Bajja ne tukwatibwa nze bwe nali na saaliwo by then nali Amsterdam ne lwakuba abampayiriza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda tukwatanga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bwabadde ebweru nga tebanatukwata nga alina n'emikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga namwene ebweru bwe mulina bye mwogera nayogera kino nayogera kiri kuba nti luliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kukomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu ggwanga mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betulina bo bali basobola okukikola ekintu ekyo naye y'omu bwe yayingira yalina omutemu abwe mwatambulira timunaye nze nyingidde badde mpangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujukira abantu be bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga mu nali noonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola ningamba nti Segirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera nabawulira lunye sijja zijigula era emmotoka esijigula nezikwata neziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba member wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda ziza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja naye kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasemba musana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ati kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baga nti Segirinya atulabisa fe abamu twajja nga njagala Kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba tibangobye mu nnyumba enkya gye nkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abadde atya ne ngamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bimwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona Alani bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulumiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteese banti ate ku kibu wali bakwatira mu capacity ki kuba bansamoninga ku parliament ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde ekinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tetumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katonza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewaliwo okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaliro batemukimanyi ekyatuteesa kyaliwo ekiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye pressure bafutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure
ku ggwanga Uganda nti waki mukwatira abantu obwerere ate nga tukyalwana nabbe ffe twafulumye ne bannaffe abalala bakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango. Ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwerere. Ekirala kyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana bankubanga miggo nga bagamba lumiriza Ssegirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfessinga nti bannaffe naffe abo tetuwamanya ate nga bwe kiri olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku meeza tekisoboka kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye mirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atyo okugamba tojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi. N'olwekyo ebyatuteesa byebyo pressure yamwe abamawulire amaanyi gamwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwerere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma ne buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna. Ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kye njagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenze okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu ku kisinziro tusiba okubanga tuluddewo okwogera kwanza badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku 2 then nembeera outpatient nga bwe ngendayo bwe banzijanjaba ne bakifindinga out nga nyina skin cancer mbi nagubalaga dda sinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali ofuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera bwe bansiba siddanga mu kufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze. Ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati basawo bawono bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda either Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babenga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetunnabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna bbeeyo kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tosobola gyakisesinga gifuna kati bwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe bituba nga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abaateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaliro kooti tenaddamu ku ekyo. N'olwekyo kye tubasaba Abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso nga tutwalidde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mitima gy'Abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo tweyanza nnyo tweyanze